nyongera okukwaniriza munywanyi ali gy'oli yonna gy'osinziira okubanga ogoberera olutimbe olwa L40 ekitongole Matayo Foundation wekisinziira. Njagala nkujjukize ntusinziira aneeno Kasubi ku Biritaala ekizimbe bakiyita Princess Complex. Tukomyewo ne profesa waffe mu nsonga ennene biki byalabye mu bbanga tubadde nga omanye tumanye okuwummulamu. Omukulu sebo abeera bizeeyo atero tugamba nti aba agenze ku mazzi abatagenze laba nsonga z'Abannayuganda fekka wabula n'ebirala biba bigenda maaso mu nsi sebo nayo afissaayo akadde n'abigoberera najja ate annyonnyole ensi ekiba kigenda maaso si kubanga batukwata anaweya obanga akabi katutuukako ate ne tudda mu bino mbu tetwamanya tetwaliwo naye nga kyamukisa munene nti yakomawo era tumuyina atubbirako ebiribaawo mu maaso eyo n'abituleetera amanya nze Stone M okwanjulira programu olunaku olwaleero ndi wano ne Mwami Matayo era kamusabe akubuuzeeko. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV. All rights reserved. Uzeeko. Malemutya kansubire muli bulungi. Ffe kasatu tujja wano ensi erimu ebintu bingi ebitambula so twandibadde actually nga buli lunaku tufulumya naye ate obudde ku meetingako abantu so tuka n'okekereza no balance nga time. Yes sir. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga n'ewamu olunaku olw'Essande naye era nalwo ndwewa kwejjako bantu sikwata muntu nti appointment oba ki oba okwogera naye wabula mbeera mu research zange. So bingi ebiba bitambula n'okusinzira ebintu abantu bye baba tebamanyi. Waliwo kifeesi omu yambuuza mbu Mwami Matayo buli kaseera obeera ne content omupya bo bakubalira mu banero ba content creator mu buli kaseera oba n'ebintu ebipya obijja wa biki mu kifaananyi bwe kityo. Anti kati nga bwe ngambe nti ensi etambula buli kiseera yeetooloola ate nze kyovera wano bagamba nti nze seetaaga kubeera nga bapasita. Kati bwe naraba nga bomu egenda kuba katugeze bomu egenda kuba mu Uganda oba Kenya oba nga nsirika bomu tojja gisanga mu Bayibuli. Wabula nze bwe ndaba oba oliawo gavumenti bwe beetaddeyo mayindi eyangwa n'ekola ki neetaasa abantu naye nze bwe mbeera mu Bayibuli nja kwogera nsirike njagiraba nsirike then abafa temujja kuba muganda wange wabula nkikola lwa mwoyo gwa Africa. So kati ojja n'otulabulako tweyanziza nnyo twongera n'okwaniriza naye ku mulundi guli eri twali tulina ensonga ennene gye twali tukutteko kale obudde ne butatusobozesa bulungi nnyo. Twali Tanzania era n'otuwa ne bu video bw'abano abayindi bajja ne batutegeerera nga abaddugavu waneeno ne bakola ki. Mbadde nsaba oba tutandikiraawo ku nsonga ya Tanzania. Ensonga ya Tanzania kati ekiriwo actually benakaraba Tanzania bakuva ku luli government bagenda giwunzika naye mu kugiwunzika mujja kubaamu n'okwekalakaasa okunene ate kiyinza okutwaliramu president ayinza okusibwa n'abakulembeze abalala abamu abatali ba Tanzania nga olw'okwekalakaasa kw'abantu. Lwaki njogera bwenti mu 2020 Magufuli yali akafa nali ne Nuhu ne tukola interview ne munyonyola ne mugamba nti president we Tanzania omukyala aliwo nti y'omu mu baali mu lukwe kubanga waliwo project Abachina bajja nga baagala zimba omwaro e Tanzania. Kati omwaro ogwo baali baagala bagusolooze emyaka 99 ngaye batukola wano ku express yaffe nga baagala bagusolooza emyaka 99 kati mu kwagala okusolooza
gundi ani ono Magufuli n'agaana n'abagamba nti bwe mubanga bakuzimba mulina ozimba emyaka 3 kubanga twabawadde ssente tetwagala kukozesa z'Abachina twagala tukozesa eggwanga eryaffe Tanzania yes, kati Abachina engeri gye baali baagala omwalo ogwo balwana nnyo okulaba nti bagufunamu ogusoloza eri ebbanga nga bajja kubanga bafunye kinene ddala kati Magufuli bwe yeye endagaano eyamutisa naye mu kumutisa mwalimu ne vice we bino byenjogera nabyogerako mu vidiyo enkadde nga nine Nuhu era lwaki mbizeemu nti mu Tanzania mu weeks 2 wagenda kuvaayo omusajja yali akola mu government ya Magufuli omunene obanga minister ayasanguze ebyamagambo ekituufu kyali bwe kitine bwe kiti era vice president oba president aliwo ye yarunga oba ye yakulira okutta omusajja yafa kawuka ka virus twalina coronavirus ebiseera gwe batugamba bamutabusi mbusima yali awakanya sima bino kwambala mask biki nga awakanya ebya corona mutebiriyo Abachina be barukurukwe ne bakozesa vice we era mu biseera ebyo kwaliko era omukyala nga yakatuula ne ku ntebe waliwo esimu yava mu Washington DC mu America permanent secretary wanga nabbanja wo mu America ye yakubira Samia Suluhu n'amugamba twagala interest zaffe zitambule nga bwe zibadde era Abachina awo Abamerika basuka ne babiyingiramu awo China n'ebizikiza ne bawaayo ku ssente nyaga mutuleke ffe tukole era nono naye n'amara n'atuka n'agamba Abamerika nti nze nja kukora nga bwe kirinako ba Amerika n'akakanya aba CDF n'akakanya baani n'abaali bavuganya ab'obulabe so sawa ya leero bigenda kwabika era gavumenti yo sawa ya leero Tanzania yolekedde obuzibu kubanga minisita ono bw'anaavayo n'ayasanguza ebyama ne Canon ayagala okuwamba ekyo kyokka kigenda kuleetera president aliko obuzibu era ajja kubeera ng'ono wa ono gwe baatuta emisinde owaawa Madagascar kati nono bw'ajja okuba naye bajja mmukwata naye ono Suluhu era otuwadde wiiki 2 mu wiiki 2 ebyama bijja kuba bitandise okwabika mpulira mu wiiki 2 ebyama bijja kuba bitandise okwabika naye lwaki njogera bwe ntyo nti abakulembeze abasinga obungi omanyi abantu bano balina ebintu batabara biseera ebisinga tugamba omuzungu atulese ogamba ffe abantu ba bulijjo ffe abadugavu nti osobola okubeera ne kansala n'omulonda nga kuwadde omutwalo oba MP nakuwa $1,000,000 ogenda noonya akalulu mu myezi 3 naye mu mwezi gumu eyo $1,000,000 ejja kuba eweddewo kituufu naye mukugwawo ye MP ajja kufuna mu $1,000,000 ajja kufuna emyaka 5 tuvura abantu mbagamba nti ensi ya puzzle yakubara yakazanyo kati yo rukuwa $1,000,000 ajja kukulyamu emyaka 5 kati gwogenda ng'osanyuse n'olowooza gwe wamufunamu kumbe enakyo sense nga yakola ki yakufunamu kati ezo zonna game za kutambulizamu obulamu ku nsi naye waliwo woobala n'obala obubi n'obba kati ng'oyo yabala akazanyo ne kamalira nga katute president omanyi nze nali ntunulira nnyo ebiseera ebyemabega abadugavu ebibalo bye baabalanga mwe mwabeeranga okuzanya amatatu okuzanya puuru n'emizanyo emirala emyeso gyonna lwaki njogera bwe ntyo edda amasomero g'abazungu ba sayansi bonna ku nsi kuno teri muntu azanya amatatu nga musiru buli azanya amatatu aba alina amaasi mu mutwe buli azanya ludo oba puuru oba chesi ebyo ebintu tebizanyibwa musiru mpulira naye ate omuzungu y'engeri gye yajja nabyo yabikotogera
nga bw'olaba nti bw'owasa omukazi n'okyala ewaabwe ne bakola buli kimu n'otagenda mu kyaki y'omuzungu yagamba nti ekyo kibi oba tebakumanyi okitegeera n'agamba nti n'asanga eddiini zaffe enzikiriza zaffe n'azituuma sitaani kati ne ku ebyo by'emizannyo yabiprogramminga n'ateekako kino nti buli yabeera muzaale eyo muyaaye mubbi naye nga bo amasomero agaaliwo mu 1995 kudda emabega abaana b'abazungu abasinga obungi abazimbanga amaato nga buli bibaro basookanga kuwa puuru bannasayansi bona nga osooka kuzanya puuru oba amatatu ne balaba mayindi yeetegeera etya era bye bimu ku bye bakozesa eri ng'okuraba entegeera y'abaana naye wano ne bw'oba ozanya amatatu ag'obwereere oba mufere oba mubbe oba muyaaye kati ebintu ebikola ebiyambako abantu okutegeera bimu ku bintu bye bayita ebyekisiru naye ate eri mu bazungu nga byaddala kwegamba okukebera IQ y'omuntu bayita mu bine ebintu ebya bulijjo babikopa wano amatatu puulu biki byali wano anti mu biseera ebyo amatatu agaaliwo tegaali nga gano wabula bazanyisanga amayinja bazanyisanga amayinja gino emyeso gye twazanyanga edda abantu bakyagijjukira okuzimba piramidi n'ebigundi bya kasooli mwe bajja zikyesi ne bakola buli okitegeera kati eno ensi etambulira ku buzannyo naye obuzannyo obwo buli we butuuka ekiseera n'ozannya obubi nga mulimu okutwaliramu obulamu bw'omuntu kiba kikolimu kye bayita obutemu naye oba tojja kifunamu oba ne bw'okifunamu ne bwe buli baddi omuntu kangambe kino pulezidenti eyata Thomas Sankara yali vice we naye bwe yata Thomas Sankara yafugidde emyaka oba 22-27 naye yadde yafugidde emyaka 27 yamaze n'avaako era ali mu nkomyo bamuvunaana kwegamba w'okola ekibi olina okisasulira n'olubadde okitegeera nti ekintu ekyo kikuliyetingawo embeera eyo kisigala kikulumiriza era kyova olaba nti ebiseera ebisinga nze nabagamba ekigambo brace amanyi mu kyaki bagamba God bless you what n'ekigambo brace edda mu Lulatini kyali kikolimo actually ekigambo ekyo kikolimo naye olw'okuba nti abantu tebakifaako bo tebamanyi buzito bukirimu mwe bakiba programmingerawo nti mukisa naye ekyo ekigambo kya kikolimo lwaki abantu bonna saawa zino mwabaliwo olwaleero n'abaze nga bakula mwena muze mubeerawo nga mutoba nga musosolebwa nga mulwana Katonda n'abayisaamu era omuntu atakola anti waliwo olugero bagamba atakola taali omusajja tulya ku ntuuyo zaffe kati omuntu buli woba tunulira abaana abaliwo buli woba basuusuuta ne babayoyoota mwana atuuka myaka 15 mwana wa buwala tamanyi kuwaata mmere tasobola kusiimuula lujja mbw abo be baana abategeera abaana abaayita mu mbeera ey'okutoba be balina amagezi abakyala abamu bafumbirwa nga tebeeyagalidde essaawa ya leero be bali obulungi be bavuga Range Rover Sport ekigambo brace simukisa nga ffe tukiba simukisa anti waliwo ata wetubuzaabuzibwa nti oli bamugamba God bless you naye naafuna omukisa ku kyaki najja n'awa n'obujulizi ekyo musumba yansabidde biki kino ne kituukawo ekyo mu live y'enkya kye tugenda okwogerako nga bona badde mbagambye nti tugenda kwogera ku myoyo mbanyonyole njagala twawule ngenda kunnyonnyola ku myoyo n'abasumba bamwe batandikira okwo abakopa byenjogere ne bawoza ne badda mu kunvuma ng'ate tebamanyi na kumanya njala banyonnyola ku myoyo nziremu mbawulire emyoyo ne lumbe mbawulire n'ebitonde ebirala naffe ne bamalayika Mwematayo ogambye nti ekigambo bless mwano ewaffe mu gundi ey'Abafirika tekirina ekyo ekigambo
omanyi wano waliwo ebigambo ebyobuwemu ebyobuwemu nga meaning yabyewalala nga tebiwemula aba kitegeera kituufu kati lwaki nkunyonyola bwentyo nti mu ekigambo brace mukirabanga omukisa naye ate eri kikolimu ewaabwe mu balatini eyo mu nnimi eziri ezaaliwo edda abalatini tebakikozesa kati lwaki kiringa abantu abasinga obungi babalimba nti Yesu bamuteeka ku musaalaba Yesu bamubambira ku muti era si musaalaba ebyo byonna baeditinga bweditinzi naye Yesu owaddala bamuteeka ku muti orasi ekyo mpulidde kapya era nkafunye leero bamuteeka ku muti lwansonga nti ebitonde ebisinga obungi byonna oba ne Katonda bakkiririzanga mu miti okutwala meseji zaabwe oba mu nsozi of course ensozi tezibaako ddungu oba nyanja gye bamiti ate ekirala nti abamu baakeranga wansi w'emiti nga bajjamu ebigere bajjamu engato ne balinnya ku ttaka erinyogoga then ne bamala okulinnya ku ttaka erinyogoga n'alyoka asaba ku makya naye mwe bameka abakikola ekyo engato baasigaliza zijjamu ng'era bagendawo bano bajjajja muwanga era mu kanisa pozi ne mu muzikiti bayithaye bajjamu engato naye no mu kanisa zaffe anti kati engeri gye bagezaako okugetaageta byo byokka byabalabisa nti bw'otunuulira bajjamu engato ne bagamba mbu omusajja aba ayingiza asimanyi oba enfuufu naye ate omusajja ajjamu engato kale ate omukyala najja n'ekigandula nga kikurukutuse ettaka kuva eri lwaki n'abakyala tebabajjamu ngoyo so ebyo babikola nga tebikwatagana bw'oba otunuulira nga kino ekyabasumba nti bujinga asiiba atugamba nti eggulu gye riri n'abasumba abalala naye kati ekizampa entonotono nti bw'olabanga bujingo engeri gye baamukuba amasasi yali ayayaanira obulamu ate kati gw'otugamba nti Yesu ali eggulu waliyo ebirungi na buli kimu omusumba tayagala genda kulaba Yesu oba tayagala genda mu yali ayayaanira obulamu era n'ayita emergency security n'eyangu okujja okukola ki okumugjawo okumutaasa ng'ayagala sigala wano ku nsi nti biri science fiction oba stories ze babateekamu okubatambulizaawo batuzanyira ku mitwe abazungu paka kati bakyatuzanyira ku mutwe era naye kati nze agezaagezaako nze gwe bayita omulalu nze gwe bakomerera naye kambagambe kino eno ensi egenda tandika kufuna pressure kubanga enjatika zigenda kweyongera naddala okutandika n'omwaka ogujja ne volcano kati egenda tandika kufuna pressure kati engeri gye bampita omulalu mwabampita omulalu mwe muli wano e Kampala naye mu byalo byammwe bazadde bamwe be bagenda oddugwamu be bagenda okitegeera obulungi kyotegeeza mujja kukomawo era nga munoonya oba nga mulajanira gavumenti okubayamba kyokka nga be bampita omulalu kati Tanzania egenda wambibwa Tanzania yo president aliko ne bwavaako omanyi mulimu abantu abatama omuntu buli waleeta enkulaakulana abantu tebajagala ate buli wabeera nga tagireese era abantu bamukolimira kati sawa ya leero oyo Magufuli yeyalinga amini waffe yeyalinga oba yali akuleetinzeewo kati bwe yavaawo omuntu gwe tulina ye Traore owe Burkina Faso kituufu era ne Traore Trump ali mu kulukulukwe lwa kumwataakinga mbalaba abaana nti kati yataddewo embeera embi mu Africa owe Burkina Faso eyo mbeera mbi kyate ne olw'okuba nti ekyo kyamulumya olw'okuba omanyire Hana alina oluyimba lwe yakubye ng'ali ne Eminem nga balukubira oyo Traore kati Amerika kyagirumye nnyo omuyimbi waabwe okuyimbira omuddugavu kyabalumye nnyo ne beerabira nti Rihanna si muzungu okitegeera so kati ebigenda okujja mu Tanzania bwe binajja kasita oli amala okwasanguza ebyama kijja kuba kiwa abantu abalala nti omuntu yenna kyekimu ne bana abatulyamu enkwe nti omuntu asobola okera ku makya n'omuyamba n'akulyamu olukwe naye
ne bwe buli baddi asasulwa. Kati ekyokuwambibwa kwa gavumenti kino kiba kituleka waffe nga East Africa banawamba abasigadde nga East Africa terina kyegenda kukosebwako. Lwaki? tetusobola kuyamba munywanyi waffe baleme kumuwamba. Ebyensi ekintu ekya East Africa birina we bitugattira naye Uganda bwe tufuna ebizibu byaffe tuba tulina obyemalirira kubanga ne bali balina ebyabwe balina obyemalira. Era actual ogw'omukululo America gwe yateekawo neereetanga eddembe mu nsi nti bw'ofuna ekizibu president okkirizibwa okunkubira n'enkola ki naye ate ewaffe eddaffe bwe twakolanga ensobi nga bakuba embooko tebaatunuliranga bano ababadde bakupika obunyama bakubanga wekka ovemu eyo nsobi. Nti bw'obeera president n'obba n'okola ki n'okuba abantu kale n'okola buli kimu ebibi byogenda nabyo kubanga singa kwayo emabega eyo baali twawulira nga tukyali bato nti banka bw'ejja okukwata nesanga nga toli wetwala omwana yedda bwe twawuliranga naye nga twebuuza nti omwana ye yali arooni kati baba bamututte ojja omugjeyo bakufune kati bwe mbasize mujja mutta mujja musiba ng'amukulekera omuzadde nga bamubaleka. Kati embeera eyo nze nandiyagadde nti pulezidenti yenna bw'aba akola ekikolobero kye oba ng'alina ensobi gy'akoze bavunaane n'abaana tebabatunuulira. Okugeza kati olaba saawa zino nga Bobi Wine obwagazi bw'alina abaana be balina okuyigira okwo lwa nsonga nti abantu abaagala Bobi Wine tebaagala baana be bo baagala oli baagala ye ng'omuntu ekyogezaako tugamba okitegeera kitegedde bulungi kati singa bukya ku makya oba Bobi Wine avuddewo oba atuuse naye nadda mu kategole ng'ey'abakulembeze abalala oba n'afuuka dikiteeta mu nsi endala naye abaana bajja kukola ki bajja kugoberera bajja kuwalanwa kati abaalino bw'aba ng'alina kyakola kati abaana be balina okuzimbira okwo nti famire yonna nze nagambako abantu neŋŋamba nti tutunulira nnyo Bobi Wine naye ne tutatunulira bapromota abamufuula ekyo kyali oba nga mukyala we abamuwa advise ezo n'abanga asobola kubanga okujja ng'alina amaanyi ebyo bikolebwa ku ndowooza gy'obukanyamu n'abakozi bikanya engeri gye weesiga mukyala wo kubanga bw'aba teyisiga mukyala we oba we n'omusajja nga teweesiga omukyala tosobola kufuuka ekyo kubanga focus togiteeka ku kintu kimu oba oli ku stress za mukazi stress z'abakozi stress za buli kimu naye bwe banga bitambula nga bali bakubuulira ekituufu ate ekizibu nti bano abamuli ku kido tulina obbawa credit nabo ekizibu ekiriwo nti n'abakozi nabo abakozi waliwo amateeka agafuga abakozi nti omukozi yenna ne bw'oba okoze ekirungi kyenkanawa nti mukama we asigala ki abasigala mukama we lwaki ekyo baakireeta nti omugaga ebiseera ebisinga mu kampuni abamu abakozi oba mu gavumenti bwe baraba ng'okoze nnyo obanga araga nti g'osinga abaliwo newankwadde gwa kajja kyova oraba naawe ziva mu kampani zaffe oraba gundi ono Mpuuga kye yakola ate nno Ssenyonyi ye bwe yajja yaragga nti yadde ali mu kifo naye mukama we asigala ki asigala mukama we kati embeera eyo yereetera kubanga omugaga bw'akeera n'akwasanga bizinesi n'akuwanga akeedi kusolooza ekizimbe n'obeerawo nga olipootinga kyayagala nga takulinaamu kweralikirira kwonna ng'olipootinga ekituufu kuba tomanya ayinza okuba yabadde yabyekolera amanyi wekitambula kati eri abantu nga yakeera n'azimba ekizimbe kye n'agamba omupangisi oba manager n'amugamba nze njagala miliyoni zange 10 ebisigadde saagala manya oba okoze 2 kati oli agenda okukola ekyo ng'akimanyi nti miliyoni eze-10 aba amanyi nti ekizimbe kyange kibadde kiva mu miliyoni 2 ti naye bwe naagamba 10 zijja kuba za kusasula amasannyalaze kuddaabiriza kusasula musaala gwe barangi kukola ki gula sipeeya naye kati neze 10 z'abamugambye ojja kwesanga nti aleeta omukozi
n'atuuka ng'akora nga takyaddaabiriza oba kuyonja mulimu ajjamu bujja ng'ajjamu bujja nga n'ez'omugaga teziwera. Okay, toyanziza nnyo Mwami Matayo. Kakati ffe tukuze batugamba Amerika yagenda mu Japan mu myaka gwa 1940 eyo oba 45 what mu Ssematarongo w'okubiri okumukomekereza naye kubayo bomu eza namuzisa eza nuclear ndowooza gwe munundi gw'ensi gwe yasooka okulaba bomu ezo nga zireeteddwa mu lutalo bomu zaali 2 naye kuba ebibuga 2 Hiroshima ne Nagasaki ne batugamba nti paka kati bomu ezo zikya affectinga abantu nti bazaala omwana alina okutukumu biki n'ebisigadde abantu baffe babimanyi kakati tubadde twagala otukubira ettooki kubanga obadde oŋŋambyeko nze ng'irala ekiri e Japan eyo ekiragala ofaanaganako ekintu ekyo kwaffe kiriffe kyetumanyi era kyetukoze batugamba kaakati mu mwezi gumu sawa ya leero Japan erina endagaano z'erimu nabadde eyo kumaze nga ngezaako okutunuulira era amanyi nina ka video ke narabe kansooke nkabateereyo wano ku YouTube mu karabe nze ebintu ebiyinyiiza bifaanaganako bwe bityo lwaki njogera bwe ntyo nti bw'olaba ebivubuka ebyo byambadde ng'abakoleya temusobola kwambala ng'abafirika eri ebintu nze biyinyiiza kasitandaba omufirika yena ng'azungira mu byabo ebyo ebintu biba bimpisa bubi nnyo ddala lwaki njogera bwe ntyo nti abazungu bano ffe tubasinga naye olw'okuba nti baatuteerawo saakasi ebintu ebitubuzaabuze ennyo tubeere eno ku TikTok bo nga bakola emabega eyo nanze nga mbagamba nti embeera egenda kukyuka n'eri emabega twakolanga ne Solomon video neŋŋamba nti bajja tuuka abantu nga bazaala abaana nga balina skin enaanuuka nabadde ndaba obo video nga abaana batandise ozaalibwa waliwo omwana eyazaaliddwawo e Cameroon ewa Paulo Biya gye baakubye nga omwana omutwe gubootaboota gulinga ffene eweddeyo ng'oteekamu engayo ne zigwamu ka video mujja kukalaba naye nga mulamu nga talina magumba mu mutwe nkugamba yabadde mulamu ng'alina omu naye nga omubiri kugamba yena abootaboota kakati Japan erina meeting z'erimu zeyagala okuyisa era muzirindirire mu mwezi nga gumu egenda kukola decision nga ne banansi tebeebuzaako nga tebirina mu parliament lwaki nga banansi tetumanyi nabagamba nti abakyala bajja kutuuka ekiseera nga tebakyazaala okumala emyaka 7.5 e Japan okwetoloola ensi eno ne mbagamba nti bwe baddamu okuzaala tujja zaala omwana omu nga omunauganda omwana gwazaala n'omunakenya gwazaala n'omumerika kati tugenda fuuka abantu bava ku kaayi otegeeza ki okuzaala omwana omu nti omwana azaalibwa wano e Uganda nga n'omumerika gwazaala kale kala yeemu tugenda kubanga ente oba embwa nga bwe zikaaba omulundi ogwo nti eri mu China eri mu Thailand eri mu Uganda yonna ebeera kyekimu kati lwaki mbagamba bwe ntyo nti lipooti zatandise okufuluma mu Eastern Asia eyo naddala mu China South Korea eyewa Kimu mu North Korea eyo ne Japan abakyala material waabwe balina chemical nyingi n'okuzimba nuclear kuno n'amasanyalaze bakozesa ga nuclear eyo mu North Korea wonna kwetoloola Asia kati ekintu ekyo kyatandise okuleetwa nti buli abakyala abajapan naddala okusinga buli we bafuna embuto osanga abakyala abasatu oba abakyala abasatu ku 100 abaana babiri bafa ne wasigalawo omu oba ku buli 100 abakyala abasinga ebitundu 65 bavaamu embuto abaana abamu ne bafa nga bakazaalibwa kati effect zikyali ziri oba zino mpya zegattiddwako ziri ate kati kino tekikolebwa ku infect yere eya bomu eyasooka wabula kino kiri
kino kyo kipya ku lwakyo kino kipya ku lwakyo nkitegedde bulungi ebyokulya tebiki ettaka lye Japan tekyafulumya mmere erimu ebirungo ebiyambako mu Japan oba omuzungu okukalubya amagumba kyekimu ku bigenda okubeera mu Russia naye nabagamba Russia yali yatandikayo project nti free visa in Russia abakyala ne babeera okwo Abarussia nga bagamba twagala abasajja abadugavu nga tageti yaabwe we bakolera operation batwala abaana bali mu batabuza nuclear weapon watunyonyola luli abaana bali mu kufiira eyo ne kati ndowooza banaatera bifulumyawo CNN naatera bifulumya ripoti ejja gifulumya awo omudugavu abuukire kati era bye bya bulijjo olejjara gavumenti nga naye evaayo egamba kale batubayambe kakati Japan eri mu nteesa bagenda prime minister yagenza okwogera ne kabaka n'abakungu abalala bagenda kufulumya ebbaluwa mu mwezi guno nga gugwako bagambe nti tukiriza Tanzania Nigeria bagenda noonyamu ensi mu Africa ensinga 6 babawe offer eyo gye bagenda obbawa mpulira ejja kuba yakugamba nti omuddugavu yenna mu nsi ze banaaba balonze omuli Tanzania Nigeria n'amalala nti mukiriziddwa okugenda e Japan okufumbirwa mu Japan ne bakuwa n'obutuuze bw'oba mukazi ng'ogenda n'ofumbira omusajja omu Japan oba musajja n'owasa omu Japan ne bakuwa n'obutuuze bwabwereere va ku bino bya America eby'ekisirusiru twakirabako e Canada emabega awo kati ekyo tagete omu Japan gy'alina eri bweti bo babala kimu nti emisaayi gyabwe batandika ogikozesa ku gy'omuddugavu alinamu ku carbon oxide nti omusaayi gukyazitowa nkutegedde kyova olaba nti ebiseera ebisinga tubakakakopa nti omusaayi gukyazitowa kati baagala nti omusajja omu Japan bwe yegatta n'omukyalo omufirika omuddugavu tebajazaala omwana nga mu Japan nga mugumugumu kubanga bo balengeredde wala nti ekiriwo kati bwe kineeyongera mu maaso nti infect egy'okuvaamu bajja kuzaala omwana ng'alinga ddole nga ne bw'omufunye omukono guba ng'alinga olukoba singa bagenda mu maaso n'okutambula nga bwe bali nga omu Japan takyakyusa musaayi bajja kubanga kino ekya Buganda kye yali yagaana nti ebikate bya family tezirina kwewasaamu nti bwe bafuna ekirwadde kijja bakwata bonna kati baagala bakopa ekya Buganda olukituusa eri kino ekya Buganda bajja kisiimulawo abaddugavu batandika okusinza eky'e Japan so nga kyasooka wano nze nkutegeera era ebyo ebimu osanga n'Abaganda bo bennyini nga Muganda oba Munnayuganda nga takitwala kukisomesa eri mu bazungu nti ffe ewaffe ebika bino ebikopo ebweri bye baagala oleeta eno mbu eri mu bazungu tebabeera na bakodomi tinazaala omusinkana oyimiridde otofukamira please olugero lwa Buganda nti ogenda ebulyambo ebyo mubireke eyo ebyo tetubyagala so omu Japan ayagala tukole intermarriages kati baagala teekawo offer ey'abaddugavu bonna nga ogenda e Japan ngono we Botswana Eswatini kye yakola nti bw'ogenda e Japan n'ofumbirwa oba n'owasaayo munaasi wa Japan oba omugyeyo oba omuleese eno bw'omuwasize Japan nga bakuwa obutuuze kati obwo obutuuze banja bajja kwagala kuddukirawa Japan nga bakuweerako n'omulimu ogulimu $8 nga 8 okole olabirire family kireetwa ki nti bo baagala matiriyo waabwe asigalewo kati mwe abaddugavu mwetwale nti muli kyabugagga gye twolekera mu maaso eyo nze nabagamba nti abazungu bwe mubanga muli nabo mugendeyo just kubakuura bw'omujja mu ssente zimba wammwe sirika tubakuule gye bujja mu maaso eyo bujja tuuka ekiseera nga mwe mulinde mulabe ng'omuzungu nga yeetaaga ka DNA k'omuddugavu okufuna olubuto nga yeetaaga okumikisinga akasaayika oba jinizi z'omuddugavu okufuna olubuto kyova olaba nti ebiseera ebisinga nabagamba ebiseera ebisinga owulira omwana omuwala bw'alwala bamubikira emulago naye nga tanafa
era ne babika ne bakomyawo omulambo naye nga oba oliawo nga tanafa nga balina kye babaze okumubbako wano eriyo ebintu bye sitasobola kwogera naye nga mu kutwala organizi z'Abannayuganda biri mu malwaliro tutabeera biri bwebiti okunange nkebuuza oli afudde accident ate gundi ne bamutwala nze bwe muliraba nga ngonzeemu katono watugamba tukudduse kagadi so Abajapani bagenda fulumya etteeka abaddugavu mugende muwase mugende muzaale naye nze nga bwenze nga mbagamba nti mwetaaga kukopa actually mulina okubanga saawa zino ng'emibiri gyammwe buli muntu yeekuuma mwe Matayo nga tetunoolekera kubanga otugambye nti Omujapani njagala tuve ku nsonga eyo nga twolekera ku nsonga ya kopa otugambye nti Omujapani essaawa zino amagumba ge manafu oba galebera naye ate emabegaawo baatulagako ku lipoota manyi tubeereoko ku netting era tunoonyereza ebirala ebitukwatako n'ebitatukwatako ne batulaga Omujapani nga y'omu abeera n'abantu abakyasingidde ddala okuwangaala okugeza ayinza obeera olaba akakadde akajapani nga keetambuza kokka nga tekalina na muggo fe ne tukinyonnyola nti oba amagumba gaabwe olwedde magumu kati ekyo kitegeeza ki ng'essaawa zino nga bino by'olaba ebijja mu maaso edda bwe twali abato baatugereranga olugero ne batugamba nti omusajja omu yali arabirira bamulekwa babiri ng'alina omwana we omu kati ng'alina abaana basatu nti naye lunaku lumu yali atambula nga naayita we baali batunda paani nga alina munusu 2 bwe yagula paani yagula 2 n'araba emu bw'agikwata n'agiwa mutabani we bano n'abawa kino n'abagamba mugabane n'araba nti bali bajja kunyiiga bagambe nti yayagaliza mutabani we kati ye kye yakola yakwata n'akwasa ono mulekwa ono n'ayongera ne mulekwa omulala n'atamuwa n'abagamba nti gwe waako ono n'oli n'amugamba waako ono muweeko mwenono kati oli yakwata ekitundu n'akiwa ono n'ono ekitundu ono waba afunye ennamba mutabani we yafuna namba bali ne bali ebitundu naye bagenda nga basanyufu kuba be bawaddeko oli America ne Japan oba China ne Russia bakulyetingawo system ojja kwesanga nga ebitongole ebisinga obungi ng'ogyeko UN America byekozesa okufuga ebiri mu ggwanga lya America nga bw'olaba nti wano we wali eddagala lya sirimu wano eruzira naye gavumenti ya wano nti terinaako access bebagiwa ebimanyi naye tebirinaako ki access kati basobola ofulumya lipooti ne bagamba nti Japan yerina omukadde asinga emyaka mu nsi yonna 120 ffe be tulina obamanyi abatagenda mu mawulire angira zaffe tetuba na biwandiiko mbu ebitongole busiru bwaffe awo katuveeyo tulekere eddala lumu ku nsonga ya kopa buno bupya mbadde sibulabangako ono kopa yakayingirawo abali ku TikTok live ndowooza anti kati nabadde mbagambe nti natumiza kopa omupya so mbadde naakabuleeta bubuno bupya era ono kopa temumulabangako yakajja onaye tubadde naye buno enenkola twabaleetedde buno bubalansinga amasanyalaze kati waliwo ne buno kano akantu sikiwa nti kumwe waliwo yali abulabyeko buno nabagamba nze ngenda oleeta kopa nga at least maze omwekebejja watukyusiriza mu design leero zino Aba-Egyptian bakoze empya era of course mu bye nabadde ntumiza mubandi n'osooka nenkola ki n'okola experiment nenfuna kati bw'otunuulira wano buno obuntu ebiseera ebisinga juzi nabagamba ebbanga lye twabeerangamu abantu abasinga obungi weetuli naye omuntu bukya ku makya ng'ogamba nti kati tuli mu gwa 10 tuli mu Desemba kati tuli mu January abaana baddeyo ku ssomero fees ze zibajjukiza okugenda ku ssomero lwaki mbagamba kino nti ensonga ebaleetera okugamba kino nze bwe mbambawo ebintu bino bibayambako okubanuunamu obuto obubali mu mubiri okugeza obukomo buno omugaso gwabwo amazzi gonna getunywa galimu kemiko galimu ebirungo gano getugulaku ag'ekiro kiro nabagamba amazzi amatuufu aga UPDF n'amazzi gano age bakola mu nsuwa
gana agensuwa bagayita hot water yes ago amazzi agamu ku matuufu amazzi agasinga obungi ebiseera bisinga bagamba nti amazzi gafa owa hot water tumubanja akalango tetukyogera twogera kituufu ekiriwo kituufu twogera kituufu ekiriwo naye ebiseera bisinga amazzi gano bagateeka mu chemicals ezireetera omuntu okwerabira waliwo ebirungo bye batakkiriza fluoride gwe batakkiriza okuteeka mu byakunywa oba byakulya ng'amenvu gali ge twali tugamba nti musanga amenvu mu supermarket nga lyengedde teririnaako katuluboze konna ne limala mu wiiki esooka ey'okubiri ey'okusatu nga terivunda kati buli we mubirya kemiko ezo abali enkoko zino buto wa transformer kemiko ezo zibayingira mu mubiri zino ez'okukkuba ezinyirira buli we tubawa bino ebintu tetubawa nti tubawa bintu bya obuntu buno buli wonywa amazzi abasinga obungi muli enkoko eza gundi zino enkoko ezikubasama mu byuma kambabuuze ezo enkoko ze muli enkoko gye bakuliza wiikisi emu mwe bwe mugirya mumulowooza kemiko egirimu evaawo bwe mugifumba egenda oba ekola etya oba tugyongera abasinga ndowooza fe twabeeranga mu kyalo ng'omala n'ennaku 3 tonnaabye ng'ate towunya naye kati abali mu kibuga mwe abali ebirungi bw'osula nga tonnaabye tusobola kwebaka ebbugumu eri kuva muli baliwunya omubiri guba gukusiiwa n'ogwebwako emirembe paka ku makya era abamu nomala osula nga tonnaabye olunaku olusooka olwokubiri oba owunya n'okusinga kasasiro lwaki temulya bivundu naye emmere gye mulya erimu kemiko embi buli weetuuka mu mubiri gwo sapooti y'omusaayi yandibadde ekuyambako nti eremesa omubiri okubanga guvaamu oluso olulungi so buli wetuwaako pono eyandibadde anuunamu kemiko ezo olw'okuba nti abaddugavu nti ffe baatuteeka mu mayindi ey'obutakkiririza mu byaffe tusigala tugamba bino bya sitaani byabalogo buno obukomo bu new stock buno bupya era obuntu buno butono buno obuntu buliwo 10 buno buliwo 20 era kubanga baleese ebitono ebirala bikyalina ku mmere bayinza ositula nga nkya kati biba bituuka eno mu Desemba oba mu Novemba so abantu abasinga obungi buno enkola enkadde ebaddewo tumanye ebbeeyi yaabo naye Katonda atulaba ku TikTok ajja kubuuza buno bwe baakaleeta kuba bo bwanjawulo omu nange nkalaba eno fashion ndala ate ndaba totuseere nnyo buno bwo bwakuteeseganya kubanga era nga bw'obulaba nti new stock era kano kaba kasinga ku buno emirundi ng'eno era obulaba nati nange mbulaba n'omulimu gwe kakola kano akantu kamu obeera nako nga kasobola okuwanirira kumpi ne famire yo yonna kano nabagambe nti bajjajjaffe baabeeranga ne layini omubiri gwonna nga gujjudde ebikomo okuva wano paka eno ne ku magulu bwe bati nga bateekako naye kati ffe abaagala ebirungi ffe abali obubi ffe abakolera mu bantu abangi abantu abasinga obungi njagala mukimanye nti omuntu ne bw'oba olabika bulungi akuwalana ng'olabika bulabisi bulungi oliyo kiba kimunyiiza ne bw'okeera n'oyamba omuntu ekyo kikuwalanya mpulira oli agambikira bubi ebyo tebikyaliko naku edda empala n'ezaabeerangawo nti alimye mu kibanja kyange empala n'ezaabeerangawo yasanze omwana wange n'amukuba ng'ava ku ssomero oba okukima enku oba abadde ava mu nnimiro n'essaawa ya leero empala naze zetubeera nazo oyambala otya obulungi kulabika bulungi ebintu bye bitambula oli n'atandika okutambulira mu masabo banange mujye mufune obukomo buubuno era nze obuntu buno sibubawa nti bwakubasiraanya buno buyambamu kubanga abamu mulina zi bizinesi ate by the way kantusene wano yamala ebinakubuuza njukiza abantu
nti abantu abakola appointment ne munkubira ng'ebizibu bamaze batuuka wano ku bulago n'okubira nkolako mangu bantwala banka ntwala please sigenda bayamba bw'oba onkubira nga wali aluzirooni z'omwaka 20 zikulemeredde okusasula osabye Katonda alemye nze nojja nonteeka ku pressure ojja kunkubira onteeka ku pressure nku blocking kubanga sigwa abaaliko weka wabaawo n'abalala abasoose nze omuntu akora asanga nga waliwo abantu abatudde mu office baliwo abantu 40 ye bw'ajja leero n'asangawo abantu abo balinze ayagala abayise olwokwaje talina budde mbuye alina ebizibu biri emergency narowooza nti abali abazze bo bali bulungi ekirala olina bewawadde appointment bolina okwogera nabo era ebiseera ebisinga abamumutera n'okunkubira amasimu nga gavaako oluusi n'onkubira esimu neesooka yeekwatakwata oba neegendamu oba nevaako oba network abantu baba bankubira oli akakubira oli mukunyonyola ono ekizibu kye oli akakubira ali mukola appointment sebo nkolako kati banka etwala emmotoka yange etwala amaka gange ebbanga lyonna lyebaze nga bakubanja nga tebitambula lwaki tewajja obudde nga bukyali so abantu mwena abajja seetaaga pressure simwe gwoba onojjira manya nti waliwo abalala abazze ate sisobola kukola ku muntu eyakajja kati nga ninawe abadde alindiridde ennaku 2-3 tekisoboka so mwena abankubira ng'okimanyi nti waliwo eyakusoose era bwe ngamba nti nkubira budde bwe buti n'okuba oluusi n'otankwasa ddamu ntulwayingeko enkya ye Mwai Matayo awo wenyine nyo mba njagala nkubuulize nsonga ki z'otakolako gwe n'ogamba kino nze sikiyingiramu ng'oggyeko kati ensonga eriwo kati nti kitange yaŋŋana akalulu k'obwa pulezidenti ekyo kyo toyingira mu kalulu kati ak'obwa pulezidenti naye bw'oba mupi bw'oba oli kansala bw'oba oli simanyi road mayor ebyo nja bikola ebyo nja bikola era oba muntu weyeyeesibye ebyo nsobola obikola naye ebyo byabalalamuko ebyo ebyobululu ebyo ojanga wenywezeza ojanga nga wenywezeza kubanga focus gye nkuteekako kitegeeza nti n'abantu ku office basigenda kubanga bamiitinga buli dakiika so n'olwekyo abantu abalina ebizibu okusinga ogoba ddi luzigaana jangu ofune kopa waali owa buli kika ono kopa ayambako okunuuna mu chemicals ezikuli mu musaayi ono nejuzi watulagako ka firimu ka gundi ka Emmy nga Janet the West nga agobera ddala emizimu anti kati ka firimu ako nabagamba abantu bakanoonye lwaki nabagamba bakanoonye nti emizimu egisinga obungi gyerimbika mu kifaananyi ky'abantu naye mu kwerimbika mu kifaananyi ky'abantu era omukyali naye mukazanya yakulaga nti kino ekikomo buli wekaagwanga ng'omuzimu gutulika inakyo sensi tebasobola kukeera ne bava eri ne bagamba nti minerals bweti egoba emizimu tebasobola omuntu okutajja kikugamba ajja kikuteera mu firimu oba mu katuuni kati gwe kiva ku gwe okutegeera era mu abawoza mbu mukola ebigezo bya senior 4 senior 6 oba tosobola kulaba ebintu mu bubonero obwa embeera yonna togamba nti osomye osobola osoma obubonero kyova olaba nti omuntu yenna bwajoyininga nga security oba zi kampuni ezimu basooka kusomesa Google Map kasitoyiga eyo ne kampasi ebisinga bikubeerera byangu kuba byebimu ku bintu ebisooka okubikula omuntu obwongo nga bwongamba nti baasookera ku matatu n'emizannyo emirala nti emizannyo omuzannyi w'omupiira abamanyi wateeka ango ne goro nekola ki abamanyi bwagenda okukapaasinga biki kati gwatalina bwongo obwo tojja sobola era oba tojja sobola kitegeera so bannange tuli ku Princess Complex ekizimbe kisangibwa wano Kasubi ku bitaala wennyini nkimanye abali eyo ku live musaba ennamba ya Mwai Matayo ali ku 0753 221
na 0753 20 n'ebibuuzo ebirala. Tuli ku live naye olwaleero tukoledde wabweru nga nawe wookiraba. Osanga enkya tujja beera munda kijaba kitambulira ddala bulungi nnyo. Mwai Matayo nga tuvuddeko awo kati ndaba n'obudde butuliridde aba butuliridde empindi. Kati mbadde nsaba wakedde kumpeereza wano eno ku kyaliwo ono omuyimbi yabadde ki bamulumbye kyabadde kitya? Mbadde emabega eyo nali ngambyeko ku muntu nayogerako ku naye mu kwogerako ku abantu like omanyi enaku zino abantu bagamba lwaki ayogera ku byakufa byokka biki, lwaki olaba bibi Mwai Matayo? naye kati nze bwe ndaba ne ngamba nti ogenda kufuna accident mba sikutiisa. Nze njagala nkubuulira ekituufu nga si bino ebyabapasita kitwale nga ne bapasita batya mu ggulu ne babasomesa. Papa nga tannafa yali yafa dda naye baayagala balinde olunaku olwa Easter bwe baba bamulangira batterewo ekifaananyi bwe yafiiridde mu kiseera ekitukuvu. Naye we twali nti ne papa yali awulira ng'ayoya akawewo k'emiti ng'awulira ayagala yeebake wansi w'emiti. Abasinga obungi abakulidde mu kyalo kubanga kyemanyi omuntu ali mu myaka gyange kudda waggulu muzaaliddwa mu byalo bwe walwalangamu akasujja nga weebaka wansi w'omuti ettaka nga likozesa obunyogovu obutonde nga bwe bukujjanjaba okitegeera. Naye kati mubeeramu esi breedinga era ebirungo ebiva mu esi bye bigenda obafuula nga bano Abajapaani. Empewo ya esi si nnungi. Empewo terina kirungo kyonna teriimu kiriisa kyonna nti bwejetuuka ku makya nga mufuna infection olw'ensonga nti temufuna mpewo eri nekya. Bana empewo nno mugiraba bwe mukarabanga akabayitamu ne mulowooza kakola emigaso nga 11 mu bulamu bwammwe. Kana akawewo kyova olaba nti abazungu bava eri najja wano nti empewo omuntu yenna buli walira na gulini mind erina okuba waggulu. Abasinga bali amayirungi naye amayirungi ago gayambako okwongera kuzimba obugumu bw'omubiri. Ebisolo tebirwararwara endwadde ze tulina ebitategeera ffe abasinga okutegeera tusinga ebisolo okutegeera abantu n'ebisolo birina endwadde mmeka kale ne ffe abategeera tulina endwadde mmeka. Yoma waliwo n'ezo zi wild animals nze nali ndowooza mbu tezibalira ddala okitegeera. Enjovu bagamba ewanga enjovu ezaalira ku myezi 24 myaka eki ewangala emyaka 8 9 10 enjovu naye kati enjovu era tegeera eri omuddu kubanga ye erya gulina omubiri gusigala nga guli strong. Naye kati ffe abalya chips and chicken abategeera n'otegeera bwe tubalaga bino ffe bemuyita abalalu naye mujja kujja mujja binoonya bajja batwalako olunaku lumu nga eyo mu Asia mutuuke mu malwaliro ga Asia nga tebanakusako treatment yonna nga basooka kuguza akantu kano omutwalo gwa $1 omutwalo milioni nga 3 baleke 36 eyo kati nze akakakomo kana akakomo mujja tuka obulwadde Kadaga bwalina yeetaaga obukomo nga buno 3 Kadaga kyaliwo Diana kyaliwo si kyaliwo ye abayimbi ba wano omuyimbi yonna nga tayambala kalica se mpuliriza nnyimba z'aba South Africa ziri ez'edda ez'Abasoweto anti muddugavu lwakuba nti naye muddugavu eyeyerusa nze ne bagambye mutunulire akaana kali akabadde Tanzania kabadde kambadde kalica nga kasikiriza nga mu butuufu ne bookalaba nogaa kawala kange ajjeyo obuwangwa n'ennono okitegeera. So omuntu yenna nga tolina kintu kyonna kyokola abantu bali nnyonyonyi ne bagenda ne balambula mu America, China, babeera zi Dubai kiro na misana naye n'otabasanga nga bali wano mu masiro Kasubi wano wetuwangale nga tamanyi nayo nga tamanyi nayo naye mufunengayo olunaku balambule ebyawa musasule 15,000 oba $1,000 oteekamu amafuta miliyoni n'ogenda eri jangu osasule $1,000 wano okampingekawo mu masiro omale
omalewo ennaku zo 2 ofune ku nekya kugamba oraba buli wobeera abantu abagenda okulambula nga Egypt bagenda kiro na misana lwaki bagendayo Emisiri nti ekibatwala okugendayo buli we baraba ebintu ebyakolebwa banunaku ebyaliwo edda kibawa feeling n'okugezaako okwagala okuzukusa emotion zaabwe nti abaabikola baaragawa kyekisooka mu mayindi ekyokubiri nsobola nti okukikola nange nenzimba piramidi ewange ekyokusatu nsobola nti okumanya biki ebisinga ku bino okitegeera kati buli otuuka nga wano ku Masiro ne bakulambuza ebyafaayo ebyedda eneeyisa z'Abaganda kikuleetamu at least obaako obugambo nga busatu bw'oteeka mu mutwe bw'onoozaala omwana n'ogana naye n'omwana kwera ali ku mulembe guliko baba bika akatambaala nti bagamba omulembe gwe tulimu gwa Mutebi gwa Kabaka yagubakwasa abavubuka naye nze siriimu lwaki gwe toli muvubuka omulembe bagubawa tebababuulira kye mulina kukola naali bwerere n'omubbi anti ali mulembe gwa Kabaka okitegeera kati nze byo sigenda ogwo omulembe bagukwasa ssanga lya Mbogo Omumbejja agaana abawala waabwe okukunama bagibawe there's human rights ze babaleetera ojja kubeeraawo nga Musiruwara Muhoza mulembe gwa Kabaka Musiruwara ye yabawa mukole naye mwe mwambala bubi mwewemura mukola omulembe singa gwali gwa Kabaka singa abakyala buli kiseera babeera bambadde gomesi singa abawala nika z'omunda temwambala bokisa z'abasajja singa omulembe gw'abavubuka gwa Kabaka nga yeyagubawa omulembe guli awo si gwa gavumenti gw'abazungu kirabika bazambala bagenda mbuga kuba baba bagenda embuga kyo ye nyambala yennyini gy'oyagala nabadde ntunuulirawo Princess Wetoro yabaddeko ku NBS Princess Omumbejja yabadde ku NBS beyaze n'atuuza meeting okwogerako n'abatooro so Princess yayogedde Oluzungu kyokka nga ayogera n'abatooro bakulembera naye bannange nze kyandibadde kitya Matayo mwe olaba nze matira nnyo Rihanna naye Rihanna ye muyimbi ye muyimbi wange n'aba South Africa bali abakadde n'Abasayirandi kubanga nze mbeera nnyo ku nnyimba n'Abasayirandi n'abakole yabwe zityo naye lwaki kati wano e Uganda tiriwo kyano gy'osobola teekako n'ogitunula ng'oli n'omwana wo ne muzaddewo nazaalawo bajateekako gravity bajateekako ani tunulire olabe ogambe bateeka kapati so kati nze ngamba nti omukulembeze yenna kyova olaba nti abazungu kye baatusinga kati Princess osomedde e Bulaayi oze otuse mubozi okukulembera ate obanyonyola Luzungu oba opromotinga abazungu eno n'oba ogigyewo yaze nga yambadde n'empale ino nakombadde nerabika kugamba teyayambadde engoyi z'aba Princess kyova olaba yabadde ayogera ki Luzungu so ebintu ebimu mutunulire abantu abasinga obungi President ono lwakuba nti baminisita be bamutamya abalala naye Museveni we yajjira yali ayagalwa n'okusinga Kyagulanyi kituufu mukinana omukaaga embeera okujja ng'etabuka yatuuka naye waliwo abantu abeegombako Museveni obukakamu waliwo abantu abeegombako Kyagulanyi byakola waliwo abeegomba Eddy Kenzo waliwo abaana balina ebirooto oba kitegeera nze njagala bwe nkula life yange mbeere nga Bobi Wine obanga Muhoozi oba mbeere CDF okategeera kantu ako naye kati buli wosanga nga kyova twali twogera wano nga ngamba Basolomo tolesanga abaali beegomba nga Kaddaaga abaana baagala basome babeere basipiika naye bw'osanga nga sipiika eyeyerusa kati omwana ajja kisika ekyo kifuuke ne banga tebaliisizanga etteeka
kiba kijja tuka kibeere mu nkola nti okweyerusa si musango. Okategeera kantu ako? Ntegedde Mwami Matayo, naye obudde bwe wabadde ompadde ndaba ng'obundese ne live okwo kuliko ekibuuzo ekiremeddeko. Ono abadde agamba nti watugambako olutalo olugenda okubeera mu Europe eyo nga balwanisa zinnyukiriya kati alusuubira ddi kuba ndowooza yayagala abantu baffe. Olutalo luno lugenda kuwajja era mwe kasita mutandika okulaba France, Germany nga batandika okusitookinga emmere ne gundi. Putin ajja kukuba abo. Era Putin mwe mugenda n'okuva bajje n'abagenda omuwa obutwa nga baagala mwefuulira. Naye Germany ne France banayagala okugezaako okwefuulira nti bagenda kutaasa Ukraine. Nga bavudde mu nkago gwabwe ogwa NATO. Nti bo beesitudde si lwa Amerika beyalidde mu Amerika. Eyo embeera egenda kubya Abafaransa. Nuclear mu Bulaaya ajja kuba wa bulabe nnyo ddala. Era Russia tejja kukola loosi. Toyanzize nnyo toyanzege Mwami Matayo, mpozzi nga waliwo akatalekeka. Naye mwe abali ku TikTok live mbakubiriza omukutu omunene guli ku YouTube era oteeka Muteesi Prophet Matayo n'omanya ebirala bingi nnyo. Oyinza okujjanga live wakajeegattako naye ate nga omisinze bingi. Mwami Matayo abeerangawo wano eno n'asomesa ensonga endala oba ez'omanyi n'ez'otamanyi, bintu bingi byatuleetera ate nga bipya byereere. Weetegekedde otya ensi? Ogenda ku YouTube teeka Muteesi Matayo oba Matayo Foundation oba Prophet Matayo channel w'eri awo era yeeraga yokka, channel entuufu yeeraga yokka kubanga nnyingi ze bakoze mu linnya lya Mwami Matayo, naye channel entuufu era ojja kuba ogiraba. Kuliko Mystic Boy. Mwami Matayo mpozi ng'olina akalala katalekeka kubanga ensonga kale tuzireseeyo ndowooza tunaazikwatako n'enkya tulina live ku Sunday. Anti enkya Sunday yebeera live ey'okuntiko. Enkya tugenda kwogera ku programu y'omwoyo. Question and answer. Emyoyo mujja kuba mumbuuza kye mwagala. Naye nze kyenyinza obbagamba bwe muba nga mukopa abagamba muli mu mulembe omutebi, nze siguliimu, mbeegayirire siguliimu. Tukitegedde Mwami Matayo. Sigamba nti nyooma kabaka oba ki, siri mu mulembe gulimu abantu abatategeera ababakopakopa eby'ekizungu. No, bino bye tukola olwokuba batukwasa omulembe gwe tobikkiririza tobyagalira ebyo. Ensi yonna okufugibwa tefugibwa ku ddembe lyokka, ne order zirina okuba nga zikola. Gavumenti bwekeera negamba nti ebisiyaga bwesanga buno obusirusiru obubeerawo bano abakonja abeeyerusa oba abakonga abajja wano ne beeyerusa, oli musajja weeyerusa, abo balina okukoma eri ku booda. Mulimu ebintu bye balina okusosolera awo wabweru. So nze kyenyinza obbagamba mwenywereze ku Africa yaffe, mufune kopa, mukope ebintu bajjajjammwe bye baakolanga, mudde mu byalo byammwe. Okwata ekimu ky'ekumi n'okiwa omusumba, gulira kwata sukaali emitwalo 2 ogende nagyo mu kyalo ogule bazadde bo buli kimu, oba ozibateereyo banywe ku kasukaali olabe emikisa gy'ogenda okufuna. Ebyo omusumba okubikugamba oba omusomesa ojja kumala agenda ku university osasule $10,000,000 bye bawadde bya bwereere. Naye teri kintu kisinga byaffe kiyinza obbagamba. So ebisigadde mwerabe. Enamba y'essimu abaagala kukopa, essimu yange actually kambajukizeeko, abaalina essimu yange eri enkadde yazzeeko abagimanyi private, naye abaagala kopa essimu ya office weeri 0755253 2 21 4 07553 2 21 4. So abaalina essimu yange enkadde mujja kubanga munkubirako eyange enganze omuntu personal number. So bw'onookuba kweyo ejja kukwatibwa omuwala secretary yabeera ku ofiisi. Nabagamba nti bw'oba weewala abafere waliwo bendi mu kuyiga nja bakwasa n'abawaddeyo CMI ejja bafuna. So bw'obanga ofunye namba eyo ng'ogyeko engero osobola okuba nga asindikako onusu 10,000 n'olaba amanya geereeta gange Matayo Twene Omujuni. Oba ojja ku ofiisi, jangu ku ofiisi oba okolera appointment. Bw'oba oli wala appointment gikole,
omwana ajja kumpa njogere naawe tumalirize ensonga ayagala kopa buli kimu kyonna era n'enkya tujja mwogerako nkooyo abantu okujja n'ogamba nti nze sobola gula kopa Matayo si yamumpadde kopa aba akola ne bwe mba siriiwo yanku ofiisi ogule kopa taliko nti nze bwe mba mukwasiza kubanga mamaze omukonfamye nga aba akola so ebisigadde obusinje amina tweyanziza nnyo tweyanzega okutugoberera yonna gy'osinziira abali wano ewaffe mu Uganda kantwala omukisa ntumireko ne ku bantu baffe ab'ekasubi omanyi ab'ekasubi bye batubeerera bayizayo bye batusenza era naffe tusinziira okukuweereza oba wetusinziira ate ne tulyoka tutuuka eyo gy'oli papa waali nga wootegedde mweyongera okusubscribinga naggambye YouTube channel ko Matayo oba Prophet Matayo Mystic Boy ye channel eri official eya Mwami Matayo video eno yatandise dda oyinza okuba wakatwegattako bwegasi oba oyagala kumanya waje twatandikidde oba biki byasomesezzaako wootabadde omanyi tuli live TikTok genda ku YouTube teekamu Prophet Matayo ojja kubeera otugwako ne video enkadde nnyingi nnyo weeyongera okuziraba obubaka bungi mwebuli osobola n'okuzidownload nga tewaliwo sitaani yenna ayina ali mu ekyo manya nze Stone M akumata kumira mpera tusinkanemu enkya question and answer. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.